Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Njakuza mjaba mama kabina weteketeke simu yo yino erikiriya sadba istede sirina tabu sirina tabu yine taso kuvuga iyo kweri onoulira. Hello Wange oli otya genda oli otya nga gyendi mukwano wono ya lwaki tova ku bba wange Wange lwaki tova ku bba wange mukazi gwe bawoli gwoyagala gwoyagala omumanyi nze ndi mukazi mufumbo muno alina bbawa oyo yennyini gwe ŋŋamba wange mukazi gwe va ku bba wange goli waawa bannanga omusajja awamu omuyise pesa talina sibira mu kituli kimu bagamba omusajja w'abakazi abangi yanyuma mukwano oyogera ne sali headmistress mama kabina ku biti fame ekintabuli ky'omuziki ekisinga wangi ogamba otya mwana nedda omusajja omugabane ngaawo ndekenyinze obadde ogamba otya oyo kumpa mukyala wo oli ku radio ki kale kati kwatirira kamukubire tovaako eno mpa ku mukyalo oyo hello lwaki onvuma tosobola kusaagako banaye ku musajja nga tosaaga bannange anti banaye n'okambuwala kubanga otandise bubi bannange ku musajja ottirawo omuntu nkulabye era nze ku musajja ntabuka kati yono gw'oyagala tuzuule oyo yennyini anti obuzuuge nga tuli wamu oyo gw'ompadde njogere naye oyo yennyini gwe mbadde njala oyo kati tubadde wamu leero kati nze mbadde ngenda mulimba ki nga muli mwembi anti genda kuba nga tetuli wamu buli omu ng'alibise kati nzire munkube ng'avuddewo ojja kuddamu okube ng'agenze kati gw'oli luddawo nibwayise kawempe kaakati lwaki oyagala mumuzuula owulira nti takyakwagala munaye wala ebintu byakola nekayadambukyalika katanjagala nakunyiiza nayi wano awulira kaakati oli omulala gw'ompadde anvumyevumye yaani sebo mwagala kola ki lwaki omukyala tomwagala omukyala ono mwagala nnyo lwaki omunyiiza ayinaki ayina akasagazi nebujuzi haibo kakati omukyala lwaki tomumatiza owaayi sokoleke tebakyalina bwaka obwavu bubalumye nnyo jukiramu obwavu obukulu baba talina maanyi gasituka omukazi alina ebbugali bambi kati oyo yaani ate omulala anti abadde wano ono mulamu wange abadde naye tubadde naye waneno nga tusudde tuli mu kulya kimmere kati abadde atwalira ku lutalo nga manyi mukazi mujja wange gwe tubadde manyi gwe tuvuma mbadde manyi nti mujja wazze mutandikemu ne mujjayo ebiso byonna awo tutandise bubi gwe munnawe omuntu omuganda akuviire ku musajja gwe manyi munnawe omusajja abwalima nti omusajja abawuwo ng'akuli mu kifupa naye bw'amala okubuuka omulyango abawa neiba naye kati amatidde nti bba wamwagala bawanga njagala naye era tekitegeeza ayinza okuba alinayo era obuwalawala nti naye amaaso gamuli mu ngalo bulala dayira atera kukola ki kukuta n'obusimusimu
bamukubira nawuna buwunyi zebana omusajja yansobera nange simanyi Lindako kakati atera ku simu bazikuba sawa mmeka Biro naye bazimukubira nga wota network nga kumebweru bwafumebwe agenda awuna buwunyi nange simutegeera bulungi ate kati anti omusajja agambye mbu olina akasagazi akasagazi mama simanyi oba akasagazi anti ayinza okuba munnange tantuusa butuusa KuNtikko mali munenkazi munnange gwali mutwala naawe bimanyi si byangu mbitegeera wamma mbitegeera kati yawoza mirimu mbu stress alikuleko kyayagala mbu akoye alusi akubayo kamu ate gotandika okwagala ye ng'akoowa omusajja muwa ku binyeebwa ebibisi n'ameketako ambadde sibimuwa muwe binyeebwa ebinyeebwa ebibisi ameketera nti sizoni bibaako sizoni nga tebirabika ebinyeebwa gye biri lwakuba nti kale ebbeeyi erinnya naye buli wakomawo muwaka bakuli alo mugamba abimalewo anywereko n'egirasi y'amazzi amekete naye omulondo ogumanyi omulondo ngumanya gulya gwo kati muwanka bakuliko ebinyeebwa ebibisi omutereko akasowaani k'omulondo omala otekeko egirasi y'amazzi omuweeyo ne emwanyi nga 6 era nze mbadde ndi wano nga njiya kumugattako omugazi kubanga mpulira embeera sikyagirumingiriza kimugambe kati bw'ateerwanako ogenda mumugattako nze mbadde nsuubira kumwongerako omusajja mulala nga alaako nga tamatiza mulina abaana tulina omwana omu emugambe bw'anadda mu kuzannya ogenda mugattako munne ate bafumbe babiri era bana bateyeterezezza kale nze naye tewangambye erinnya lyo erinnya enze Zahara kale Zahara nze kankusiibule kale neyanziza obudde bwo bwompatira okumbuulirira ku munna ebinyeebwa ebyo bikulu nnyo kale senga abantu babuulira n'oyo omukazi bw'agambye sayina mugattako munne abakazi mutuuse ku mbeera eyo kati bannange mukyebuuza lwaki abakazi bakambwe lindako yembeera eyo mba ntaleka butandisi yenga yakagoba kati stress simanye emirimu simanye naye banvuma abakyala bo banvuma kale ng'oyagala kufuna ebisiga kaawo munnange ng'oyagala okuzuula omuntu wo tulina Joni waffe producer waffe wali mamuta Joni Mbonipa oyinza okukuba okusirika ku namba ye kubanga olusi wano ku WhatsApp wano olusi tugenda tuvaawo niba tusazifuna zonna mu bujjuvu naye singa kwene essimu eri noti 755 377 484 noti 755 377 484 ya Joni Mbonipa tujja kuba tukuzuula munnange nekyokubiri woba osirise enamba y'essimu yatukuzuule sawa details ekyokubiri mukwate amasimu mukwate simu zammwe temukwata simu zammwe mugenda ne mutusindikira message nosindika njagala kuzuula noteekako namba nekiggwa gwani kanaye nonteeka mu buzibu bw'okutandika ate okunoonya gwani munnange ate olusi ngenza okukubira ng'olina gw'obadde obanja takusasudde n'otandikeko omubuuza ngaani onjagazaaki oli wa poliisi gwaggwe ogenda okumunnyonnyola nti munnange nze gundi olimba leero si lwa 6 nange kale zofe olako mumuwulidde nenga zofe olako mumuwulidde omukyala mumuwulidde ensonga zawadde nti omwami tamalaako kale kyabudde alowooza nti ate akwanakwana nnyo agenda okudda waka focus bamusimbyemu nagweri omukyala atusere ku mbeera egamba nti oba mugatteko munne nsobola okuba nga nfunafunamu kokulya akaweerawerako kuba sikkuta kale mwabawulidde mugamba mutya ku nsonga eno Wange Haji Mikwano mwebale tuwele kale mukwano wazuze muti eyo ali atya Hajati mwali alikiriya mukwano esebo obula lwa buto naye oli mukulu Ingo wali hao Haji wendi Madamu Sali lwa buto naye mukulu munnange nange atisiza weyo kiwulidde nti omuntu olya ku kinyobwa ekibisi n'emmwanyi 6 negasi y'amazzi era ddala mutuufu ye
ouwe alina excuse banaamuwulira esebo ayo mwana muwala naye nze jamusaba ekintu kimu anyikire gye madamu sale byamugambye n'omukwana gwongeremu hajja tubuuna Madamu Sali wanji mami mukwano ebala kale mami watso otya ddia nze ndi mukwano agamba ki omwana wattoyi mulamu sina bigambo nkwagala nnyo abenga temuli bwe muti gwe leka n'okuleka eyo omwana omuwala oba ayagala endeko mu ngeri anakiwulira asala eddiiro anakiwulira kakati abakyala nabo balimba omuntu ogwo olina omuteekateeka kati bwoba tomuteeseteese n'omumalamu bw'oti amaanyi ng'awulira ddala n'ogwo omulundi ogumu gunaaba gukyaliyo awo sigadde ndeja tinaponyeka bowa ntweyanziza nnyo kubiiti fama mwebala okuwere kale ddia ono muwadde of Uganda municipality ye kansala owayo yagamba nti omusajja tamala kayagala kumupiirako bufiizi usebe omusajja gwe noonya bayagula mbasibudde nze muwadde of Uganda tafudde mufi amanya oyogerako ne kayita Benoni Patu nga ndi obulenzi sebo ye nze ngamba omukazi oyo asategedde amazima omusajja amwagala nyaso omusajja akendezemu ku bukambwe sebo nze kayita Benoni Patu oyobulenzi nzeyanziza biiti fama esebo Mutereevu olina munnaluweera ati mwa boda ne mu kibuga Kampala naye maama owulidde omukyala bw'atabuka ku musajja mukazi tasalikako omusala wali omusajja abo abaagala otuuka ku bajja kutula abasajja kituufu Sambagala ku 96.3 BTFM.